Okay, tambuza video. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'akola press conference nga tannaba kwolekera district emanyikibwa nga ey'e Kayunga. Olunaku olwaleero, according to the Electoral Commission roadmap, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina kuba mu district ey'e Kayunga. Era bw'atyo nga tannaba kusimbula kuva mu maka ge, avuddeyo n'akola press conference olukungaana lwa bannamawulire n'ayogera ku different issues eziri mu ggwanga naddala mu kaseera kano ak'okulonda. Among the issues that raising ebadde so much concerned yeya Katikiro Mayiga okuvaayo naye ne yeegatta ku bannayuganda enkumu okuvumirira ebikolwa bya Polisi Lyekola ku bantu abanoonya akalulu mainly camp ya National Unity Platform. Just a few minutes ago, Charles Peter Mayiga Katikiro wa Buganda avudde n'ategeeza nti once again I urge police agencies to keep law and order in a non-violent and non-partisan manner during this campaign period. It is unrealistic to ban processions of supporters. Political rallies are not prayer meetings to which worshippers go calmly. Political rallies are about excitement, and with Uganda's public transport border, it is unrealistic to expect supporters to move to campaign venues quietly. Ensure supporters don't harm others, but let them be. Bullet, tear gas, dogs, these make the Pearl of Africa bleed. Katikiro Charles Peter Mayiga. I strongly believe Bobi Wine abadde alina okuvaayo ne yeebaza Katikiro kweno post gy'akoze. Because agambye mu post ye ayogedde bw'ati. N'agamba nti it's unrealistic to ban processions of supporters. Political rallies are not prayer meetings to which worshippers go calmly. Okategedde akantu ako. Kati olunaku lwaleero gwe ssebo bannya bandaba tulabika tugenda kulaba ku lwale esinga okuba ey'akatawi. Now, this is what Bobi Wine had to say about Katikiro Charles Peter Mayiga's post. Bw'ati bw'ayogedde katukomewo. Police and military have always called military drills, but you again saw with shame and shock what the police and military said to explain that away. Meanwhile, the NUP leaders, members and supporters are in prison for apparently doing military drills, but the NRM supporters, members and leaders can do it with zero consequence. That continues to show the injustice, continues to show the double standards. Maybe mu Luganda nga nkizaamu bannange mwalabye abawagizi ne bamemba ba NRM nga bakumba mu ngeri y'ekisirikale. Kyesigambye nti kimenya amateeka, naye okumba okwo kwe kumu bannaffe bangi baasibibwa mu kkomera nga beekwasa tibakumbanga abasirikale. Naye mwalabye poliisi n'amagye bwe baavuddeyo okunnyonnyola aba NRM bo basobola okumba nga bwe baagala, naye aba NUP tebasobola kumba. Ekyo kyongera okubalaga bannayuganda nti tetulina ddembe, tuli mu buwambe paka nga twerwanyeko ne twetaasa ne twejja mu buwambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, kati tusimbudde tugenze Kayunga. Kale mbuuza kati kitwale nti omaze okumu. President yogedde ku statement Katikiro yayogedde mu Luzungu, tuyogeddeko mu Luganda. Tuvumirira nnyo obunnanfuusi obwa poliisi, obw'amagye n'obw'akakiiko ak'ebyokulonda akagamba nti abantu tebalina genda mu kampeyini mu ssanyu na mu bungi na mu muggundu. Ng'era bwe mulabye nti bwe tuba tugenda makubo ababodaboda babayimiriza babakuba bagamba ababodaboda tebalina tuwerekera, naye ate nga Museveni ne banne bodaboda zibawerekera n'abalala. Mu mbeera eyo twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikiro y'omu ku bakulembeze abaavuddeyo ne bavumirira ekikola ekyo.
era Katikiro yabategeezezza nti campaign abantu baba tebagenze kusaba, abantu baba bagenze basanyufu, baba bagenze kujaguza n'okuwagira omuntu oyo obawagira n'omuwuliriza. N'olw'ensonga eyo ekyokugamba abantu nti tebagenda mu mugundu mu campaign ekyo kiba kyabwewussa. Ebyokulumisa abantu embwa, ebyobbakuba emiggo n'obbakubamu omuko ogubalagala, ebyo bibisinzirako abantu ne bagamba Uganda eri mu kutonya musaayi oba Uganda is bleeding. So twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikiro olw'okusitula eddoboozi lye era n'okusaba abakulembeze bonna abawulirizibwa okuvangayo okwogera amazima ku lw'abantu baabwe bw'abanga waliwo embeera bwe zityo ezinyigiriza abantu baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamikwano mwebale nnyo okutapinga screen n'okwagala The Evidence Media. Mugende mugifollowinga ku Facebook The Evidence Media Uganda. So bamikwano ngenda kupanga mba Yeah. Okay. A quick one before we set off. So kenda bigako mu kamera lero nzise ulale endevu. Yes. Tone young bato. Yeah man, that guy from Ijuma Avumiridde kwa chali wange. Fifi, my crush. Why? That's all imbe gwanga. Yembadde njagala bagamba ki. There is the style. Yes. Before nga sinajjako tusimbula, have like 1 or 2 issues zenjagala. Mwawali etulika abantu 100 mwana tubalinze fabe kayunga. Yes. Nga sinnabata kantu kalodinga mpola. Sinnabata baga abanaye mubeereko. Leero gye tugenda vita ensonga esooka density yanko yadda